tubaniza ku programu yaffe ey'ekibozibozi olunaku olwaleero tuli mu kitundu kino eky'e Kampala side eno eyo Wakiseka oluguudo luno lubayita olwa Makai Road olwambuka n'okugatta mpozi ate eri waggulu olukwambusa ku Rashidi Kamisi. Nze ticha Kawuki Saka Ntuma International Material Antalya Istanbul manya gonna ageita yali ku kamera yange yagenda kubanga kwate bifaananyi byaffe tutambule nga tunyumyamu ne bannayuganda abawakalira mu kitundu muno olunaku olwaleero. Emabega kaawo omwana mulenzi fresh kid yafuuka ekyogerwako oba yafuuka ekyewuunyisa mu kisaawe ky'ebyokuyimba mu Uganda n'ayimbira ddala ennyimba abantu n'abakwata omubabiro. Naye munnange bwe yafunyeeko ate trip ogende Dubai okuyimbayo ennaku z'abaddeezi 3 yagenza okudda ng'ate obwa star taata we ndowooza alabika abumututteko mu kwogera okuwangu yagenza okudda nga taata we naye afuuse star e Uganda. Abaffe byakubaganyiza abantu empawa nga bagamba fresh kid taata we teyaliyimbe naleka omwana n'ayimba taata n'akola emirimu emirala. Abalala bagamba nti baleke taata ayimbe naye anoonye ssente bizinesi bwetyo bwebeera oba ensi bwetyo bweri mu Uganda. Ki ekimugana okuyimba ye? Abange taata wa fresh kid yaliyimbye oba alirese omwana n'ayimba, simple as that. Kibozibozi kyaffe olunaku olwaleero tugenda okuba nga tubeera tunyumyeko n'abantu bano tulabe bo kye bagamba fu nsonga eyo eya taata wa fresh kid ne fresh kid. Soko gye katini wano ogenda gula mafuta kale Saka tutandika okutambula jangu nkulabye obweddo nnindiridde ndi bulungi ogamba otya gigenda gitya mpolampola Wakiseka eno mukola mutya emirimu? Seka tuli wano tutawaana twala kumaliza akatale mulindayo akantu kamu kokka mwekalakaasa? tusobola kwekalakaasa byaggwa kuba kati twala tuzimba ekizimbe kijjo kyaggwa tugenda kuyingira amaduuka ekizimbe ekipya ntuma kibadageko ekizimbe kyabwe ekipya ekyo kyekyo esawa ena tukiyingira kyo kyabaani ekyo ekizimbe kyaffe abasuubuzi ffe bennyininyini twezimba ekizimbe kyaffe. Muyinako amaduuka agasangibwako bakukubuukinga bupya? Amaduuka osobola okujja n'opangisa ku nze mwennyininyini nga nze alinako omugabo. Olinako omugabo? Olinako edduuka? Nako edduuka. Kati bw'omba njagala okupangisa nsobola okulaba ggwe? Ojja n'ontuukirira. Opangisa mubeera mu bbeeyi ki? Tuli mu miliyoni emu n'ekitundu. Miliyoni. Kasitolo oba edduuka lyonna? Edduuka lyonna. Mukwogera ku nsonga za mukulu Mutabaazi omumanyi? Mukulu Mutabaazi wa fresh kid. Abantu abamu bagamba teyaliyimbe yalirese omwana n'asigala mu mulimu guno ye n'akola ebirala kati ate obwasita bw'omwana abutwala abalala bagamba bamulekeye anoonye ssente ennaku yamuluma dda. Omusajja oyo yalabadde mugezi n'abyesonyiwa manyi waliwo ebintu biba byakuyitako kitegeera ng'ekyo wakita kati walondooza abalina funira ku mwana oyo abalina abaana abaabwe kati baagala omwana oyo bagende nga bamugattagattako obukwaku buntuntu kati oli bw'alaba addamwagala tuvaamu ng'afuuka feriya kati bali mulese n'abeera mu kisaawe taata we n'abeera mu mirimu gye mirala apambane nansi birala batata babayimbi taata abalala bwekyali badde so n'atajja ate kulya space tasobola kujyawo tajyawo alina ebimumala n'emyakayimba ate bagamba mwakasimbi abo bennyininyini abamuyiza oluyimba olunyini kati oli omuntu osobola omuteeka mu studio nga oyimbye ebigambo n'obiŋŋamba n'oŋŋamba n'ojjako ebigambo byoli byeyayimbye n'oŋŋamba yimba nensirika kira kitegeeza sinze nnalukubye bano bamulesa ate mulya kulya space bakuyitani nyaganga nze Abdul neyanza Abdul bale kwogerako nange bandabira Wakiseka eyo obagambe tubaagala nnyo mwebale nnyo emirimu gye mukutuusaako engala Wakiseka tuba bulungi nnyo tubawulira nga temuli mu kwekalakaasa si bya bufuzi eby'obufuzi nabikoowa oba gwe okyabyagala nze nabikoowa kuba bya bulimba leero nagamba kino oli agamba kirala n'ogamba ndi mutuufu agenda otugamba byobufuzi obyagalako ki wali weesimbyewo nedda nakuwulira sooka ogyeko elementi sobole okuwulira. Njagala mutabani wange yaba ayingira ebyobufuzi bya Uganda. Oyagala mutabani ayingire mwagala mu parliament mu Butambala. Butambala onaasobola abantu sajja bali eyo ng'abamaanyi bangi sajja gye bali abamaanyi bangi nga mu Kasa Kivumbi gyali wali honorable Kikulukunyo nga wa NRM Kasa Kivumbi wa DP ne ogenda muletera mu kibiina ki owange ngenda kumuletera ku people power. Ali mukola kikati kyakola mutabani wange ali ku university kati agenda ku university Makerere asoma mateeka omalo mukasuke mu byobufuzi mala mukasuke mu ngayinjwa gayinge byobufuzi nga bwakyasoma n'okusoma abantu abalala bayingira emirimu ne batabani baabwe wate gwe yagala otekeyo wuwo taata wa fresh kid yaganya oteekayo mutabani yekka naye n'ajjirako n'ayimba ekintu kino kiri kitya ekya taata fresh kid okujja okuyimba wamu n'omwana
Ekintu ekyasazeewo kirungi kubanga bagamba nti enyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Naye kibi nnyo nti omwana ye yasookayo omukadde we. Naye kirungi ate nti omwana amaketinze kitaawe. Kati omwana naye amufudde w'amaanyi. Kati Taata Fresh Kid kye mugamba kiri bwe kiti. Omwana ono n'abamuleze okutuuka awo wamutegeeredde. Omwana ono kaabeere ng'omuzadde wa taata we. Abeerenga ye taata. Taata atambulire mabega wa mwana era atambulire wansi waabo abaleze omwana be tumuwulirako mbu omusajja oyo atandise okukola amawaggali mutakkiriza mwana agenda gy'atali. Akkirize nti abantu bali balina okusitula omwana. Abawedde bamutandikako abayagala okweyongerayo naye bw'aba ayagala okweyongerayo agende n'abantu abo tageza ne yeewaggula ku bantu abo oba ne yeeyita kyali kyonna abeere wansi w'abantu abo abayamba omwana. Taata Fresh Kid oba mpulira obanga ayinza okuba wabanga anandaba obanga ndaba mukubira omulanga nti akkirize akakkane wansi. Ayinza obutasobola kuyimba naye omwana ono ne bana abakwata ku mwana bwe bajja okukwata ku kitaawe bamufuula omwana ono kyali kubanga nkakasa abantu abo be batunze omwana bamufudde w'amaanyi. Kati n'omuzadde banasobola omukwatako naye bamukwateko bw'oba ne mama basobola mama okumugjayo bamugyeyo babeera abayimbi basatu mama naye ajje musiraamu ekintu okyonoonye. Bye, salaamu aleikum. Agambye ne mama bamuleeta ayimbe yiyi n'akaana banaakaleeta mugamba mutya n'akaana ayagala bakaleete. Onagira nti ate ne muto wa Fresh Kid ajja tunaba tuli ku ekyo kimu kyokka kyokka. Taata wa Fresh Kid ayimbe ne Fresh Kid ayimbe ne mama ayimbe ebintu bino n'abikkiriza ebiyitya ssebo. Taata wa Fresh Kid okuyimba nga neta n'omwana Fresh Kid ayimba ayimbe naye abisobola oba gweoyogedde bwogera ayimbe kyonna kyaba ayimbye oba kikutteyo oba tekikutteeyo omwana ajja kubanga ayimba bibye nga n'omuzadde ayimba bibye. Tekigenda kwonoona bizinensi y'endongo. Tekirina we kijoonoonera. Tekirina we kijoonoonera. Buli omu akola bizinensi. Naye yeeyiiya oluusi ayinza okupiikinga naye n'abeerawo. N'asobola okupiikinga. Simanyi musiki wa Uganda muzibu oyinza okukuba akamu ne kakwata. Oyinza okukuba ne kagaana oyinza okukuba ne kakwata naye ayimbe. Ate tukyalina ebyokukola bw'aba ayimbe naye bw'ayita waayitewo. Eggwanga lyakuzannyazannyamu awo. Neyanziza ate bali abadde erigo badda bandaga nze njagala ggwe kennyini obudda gondaga bali kati baveeko chairman muveeko tajja kusobola kwogera. Ndi ku nsonga z'omusajja ono yasazeewo okuyimba n'omwana we. Abantu bamubagamba yalirese omwana n'ayimba ye akuze. Abala bagamba muleke ayimba emirimu gyabulaabula dda. Kantuulio Taata wa Fresh Kid. Taata wa Fresh Kid vaya abalukola okugera bangi sembereeno abantu otombuzaabuza mbuuzo ono ndeko omukambuuzo ono mutaata mukuluwo. Taata wa Fresh Kid ono yaliyimbye oba yalirese omwana ayimba? Nze ngamba yandirese omwana nakuba ekintu obwavu bumulumire. Omwana kuba ne mu luyimba agamba ne mu luyimba agamba wamaze nebuuza ye taata wa Fresh Kid nga tanayimba ye yali luddawa yali asiga Chutex anti kati yasigale mu Chutex we omwana ayimbe aleme yingirira ate mwana yagamba omulimu gwa Chutex gumuswaza kati kuba yazaala serebu kati kajje naye mu kino omwana kyalimu kuba musaayi gugwe naye omulimu gwa Chutex ogwo agukoze okumala ebbanga oba okiraba nga tegumuswaza myaka egisoba mu 10 n'omwana we n'atandika okuyimba ng'olwedde waali kati aliko omwana ayimbe yasigaleyo mu Chutex oba afuna omulimu omulala oba kitegeere capital mu Chutex mu kuyimba mwana namuwa n'ayongera mu yongere mu business naye okuyimba akwesonyiwa kubanga ayimba ebigambo bibiri byokka oba kimu nze byempulira mazike oba bamutwale mu zoo. Abantu buli omwana anoonya mulimu. Okuyimba kuno tekuliko capital mbufunayo milioni 10 ojja otandike. Kasita ofuna omutwe ogunaayiye ennyimba okasita ofuna ennyimba omutwe ogunaayimba ng'ojja temuli mu interview. Omusajja abeere luwera asiga Chutex ng'omwana ali ku sente alya omusaayi gwe gwamanyi nti olaba ayimbye nange nsabe kansobola okuyimba kuba guli musaayi gwe. Anti kaakati omusajja oyo singa teyazaala omwana oyo ng'avuddeyo ng'ayimba teyandisigadde mu Chutex ye
kati omulimu gw'otandikiddewo okuva edda gukuswaziza gutya ng'okuze agufunyemu n'omwana kakati gumuswaziza gutya ng'amaze kufunamu n'omwana yandibadde ayibaza Katonda nti omwana asobodde okutereera so si kuyate kujja mulyako ki agenda kuyingirira eddembe lye abantu bagamba mbu yakoze bya gundi bya Amini bye yakola ku Obote olwafuluma ebweru mu nsi z'ebweru yasanga Amini awambye omwana olwagenzeeko e Dubai ennaku ezi esanze taata ye w'amaanyi anti kati era omaye omuntu olya ku kikyo kati taata era talina sigalira nnyo mabega engeri gye yazaala omwana ono omwana kaavuddeyo yesaawa ne taata alabikeko ku kintu ali ku kintu mu maanyi g'omwana naye taata aleme sigala mu Cutex oli kuba ye yeezaalira omwana amumanyi bulungi kitegeeza badde abulamu buzi kasente kali kwongera kukola dduuka lya Cutex oba okukola ekintu ekinene ennyo lwaki tafunye bufunyi capital mu mwana ono wa miliyoni nga 2 kuba Cutex azitowa miliyoni 2 oba 3 aba w'amaanyi bwe basaaluuni eba y'amaanyi w'ataaveeyo ani anaakwata miliyoni 2 ezo azimuwe omwana yatulaininze taata w'okuyimba omwana alinganga ayigiriza taata okuyimba kwegamba